twalina omukolo gwe twaliko omwana najjaawo nga ndaba ali attentive nga bw'oyinza okulaba nti omwana yali omu nga ku bano ba asha najja n'asavinga n'afukamira awo n'ambuuza n'aŋŋamba kojja gyebale nti kale naawe gyebale n'ambuulira n'aŋŋamba kojja nkubuulire nga neegomba okubeera nti nno nkola ne opportunities sizirina olw'okuba nali mulabyemu kiri nti muntu mujja gujja kuba twatuuka awo n'atuuza n'aŋŋamba nno woopakinze walungi ne mugamba nti driver wange mwali muli ne driver gye abeerewo okwo tewaliwo okwo buzibu tubeerewo okwo nga mumanyanga naye ajje nanfunirawo ne parking kwegamba obukugu bwe yakozesa obwo yagenda n'ekyo n'amasimu gange agamu agasenga n'agenda nago kwegamba kyantabula nnyo era kivola nti n'abantu ebiseera ebisinga obungi naye lwakuba mbuno kati nze nyanguwa okwesonyiwa nagamba mukama katonda kasita atutte just miliyoni 3 era bankubira essimu ne bagamba no mwami Kimbowa bw'otatuvaako tugenda kutandika okukutambaala ontegedde kyentegeezeza nti tugenda kukutambaala era ne batandikirawo abamu ne bateekayo posti ne batakola ki naye nga ye ng'omuntu nja mufuna mama Fiino oyo yankwata ku kibegabega nangana Kimbowa mu mwakalabensi twalina emboozi gye twali tuvaako era kivolaba nti no bw'oba okyegendereza okuva mu eri ebbanga nattamuuko ku bigere si kyali oli Kimbowa wa 2016 toyanziza nnyo toyanzeege gwe wenna atulaba yonna gy'osinzira okutulaba kwemboozi mu UG agange nze Geoffrey Mayanja kwe tulina olunaku olwaleero era ng'olwaleero natambuddemuko n'enzija Emmengo ndi waneeno ku Kojja Kimbowa Herbal Research Center otulina olunaku olwaleero Kojja tubadde tuludde okumufunamuko abadde bize ensangi zino naye wetufunyewo kukadde nti Geoffrey kisoko gye tuwayeemuko so nange tuba bakkiriza okusaba kwange nange nenzija tuwayeemuko ku mboozi omanyi Kojja ye muntu alina ebigambo era Kojja kimutukirako ddala Kojja owa ddala nti aba n'ebigambo kubuulira abaana ab'obuwala ab'obulenzi ebyenfuna n'ebirala byonna ebyobulamu ne tuba nga tuwayamuko so olunaku olwaleero Kojja Kimbowa gwendi naye kiriza asooka kubuuzeeko tutandikira awo mbalamusiza nnyo abatulaba ku emboozi mu UG mwebala okubeerayo ennaku zino akakuba katonya abasimba ffe ng'abantu abamu abalimi abalima abalina amafaamu Kojja oli mulimi nga nina ettaka ddene nga nze omu ku basinga emmwanyi Mityana omwo dayira nze mbadde kumanyidde mu byakulunda ebyokulunda nnunda already nina faamu Mityana side zeyo ngadde Namungo ate the same time nina emmwanyi nalima acres z'emmwanyi oba ziringa 35 so nina olusuku lw'amatooke kati ffe buli enkuba lwetonyako tuba basanyufu sebo sebo so mwenna abatulaba ku emboozi mu UG mwebale nnyo mwebalire ddala mbagambye nti n'enkuba eri mu kutonya w'osobodde okubeera nti n'osiga w'osobodde okubeera nti n'okwataganyiza kwega buli kimu kyonna laba nti n'embeera etambulira ddala bulungi nnyo omusana gwayakanye mabega eyo ne gutukangamu naye Mukama Katonda atuyambye nti ennaku zino enkuba weeri amataba tugalaba nti nno mangi eno mu kibuga naye bw'obanga olina wonna w'osimba actually abantu abamu ne muno mu bibuga mulimuuko kati ng'ebunamwayo awo ninawo olusuku lwange olw'emmere era nze ssebo sigula mmere olina olusuku ebunamwayo Kojja gwe ebunamwayo ssebo ninawo olusuku lwange olw'amatooke bulungi nnyo nnyo nasimba balugu na buli kimu ndi muntu gw'otasobola kukeera ku makyano n'omanya mbeera zange naye nze saamanyira nnyo kintu kyagenda nti nongule era kaziba ennyaanya bw'oneetoololako bw'onaagendako ewange ekigo ojja kulaba nti kaziba ennyaanya nze erimira kaloti mwerimira tweyigiriza okubeera nti no tuharvesting emmere Kojja bannange Kojja nga wolaba n'ebizibu wafuna ebizibu wano tewaŋŋamba nali ndi awo n'obojja naŋŋamba nti waayi Kojja okimanyi nti bamubbye ssente empitirivu oli ne mubuuza Kojja bamubbye ssente mmeka nti emiliyoni 30 ne mubuuza ng'ani yazibbye era yazibbye atya kya omwana abadde abeerawo ku ofiisi ng'akola emirimu gye na biki byonna kati yamuwa ssente ezo beera nazo yiraba oti omwana n'ayitamu nazo ikonze Kojja mukwano gwange natangamba ku kizibu ekyo kyeyafuna kati amazima gasigala nti no mazima ebintu ebimu ffe tubirekera Mukama waliwo okonza ebintu ebimu bw'oba neegendereza nnyo mayanja waliwo ebintu ebimu
okujjako kyenayize bannange tulekeraawo okuyamba kojja tulekeraawo okuyamba waliwooko ekintu kyotuuka era nze abantu abandaba ku programu eno mulekeraawo okuyamba kubanga omwana ono yatwala sente zino mwana nga bw'osobola okukeera ku makya twalina omukolo gwe twaliko omwana najjaawo nga ndaba ali attentive nga bw'oyinza okulaba nti omwana yali omu nga ku bano ba asha najja n'asaavinga n'afukamiraawo n'ambuuza n'aŋŋamba kojja gyebale nti kale naawe gyebale n'ambuulira n'aŋŋamba kojja nkubuulire nga neegomba okubeera nti no nkola ne opportunities sizirina olw'okuba nali mulabyemu kiri nti muntu mujja kuba twatuukaawo n'atuuza n'aŋŋamba no wopaakinze walungi ne mugamba nti driva wange mwali mulina ne driva gye abeerewo okwo tewaliwo okwo buzibu tubeerewo okwo nga mumanyanga naye ajje nanfuniraawo ne parking kwegamba obukugu bwe yakozesa obwo ne mulabamu customer care kati bwe muleete nitubeerawo netubeerawo olwo omulese ku woofiisi olwo mulese ku woofiisi naye nga ate ye nga ye section eyiye yalinga akulira nnyo bino ebyokuzimba gw'otuma kwadiweya nti genda kati kwolwo lwakeera ku makya ku manda kati kojja katono okutuuka ng'omulabye ku mukolo omwogedde biki omulabyemu akola bulungi yeeyisiza bulungi tatwala bbanga ky'okutuuka omuleeta ku mulimu ga nti kajja nkolere kati kyatwala weeks nga 2 kubanga ye mukunyinyonnyola yanyinyonnyola n'aŋŋamba nti omanyi nti ye mbadde nsaba bw'oba oyinayo opportunity yonna era nawona buwonyi ng'oba saamusindika mu bantu nti nooba ki n'aŋŋamba bw'oba oyinayo opportunity yonna gimpe kati bw'ajja era abeerawo n'abeera emyezi egyo egyasooka n'akola bulungi ng'era abeerawo okwo ku sayiti zange n'omutuma agenda ku sayiti y'ebunamwayo agenda wano genda ku sayiti y'erungujja wano musokezo n'abeerawo kati kyesitamanyi nti oba guruupu yennyini nga yo bano abantu abamu abaana oba be bakimuyingizaamu ekyo kisobola kulimba lwakuba nti nno nze nyangu okwesonyiwa ekintu kati guruupu eyo oba ye yakimuyingizaamu naye nagenda okulaba kati lwakeera ku makya ku Monday 2 weeks back lwali lunaku lwa Monday nakeera nali bize wano nga nina abalwadde bangi nnyo ku Monday ne mugamba genda obankinge sente ezo sente endala zitwale ku hardware kati yagenda n'ekyo n'amasimu gange agamu agasenga n'agenda nago kwegamba bikyantabula nnyo era kivola nti n'abantu ebiseera ebisinga obungi naye lwakuba mbuno kati nze nyangu okwesonyiwa nagamba mukama katonda kasita atutte just $3,000,000 neŋŋamba kasita atutte obwo busente tewaliwo buzibu agende obwaba alitandika obulamu atandika obulamu naye nga ye ng'omuntu nekojja sente zo nga nnyingi mayanja temulimu sente nnyingi muno mu Uganda era kivola nti noffe abantu abamu tuseka temulimu sente nnyingi kati $3,000,000 it's nothing tesobola wadde okutandika ekintu kyonna kyonna oba okukola ki just 30 million kojja sente zo nga nnyingi kiba kigenda kutawaanya obulamu bwo kati ono omwana senga mumukwata gwe sooka okyeteeka mu birowoozo nti senga one time one day nkeera ku makya kubanga baŋŋamba nti ali nansana baŋŋamba nti ali nansana oba nsimanya nsooba biki bwe bityo bonga bo kati senga omukwata kati olaba gwogenda okuthreateninga obulamu bwo okubeerawo kati ate problem weeri nti bwe twateekako force kati bonga bo abantu abamu gurupu nga bw'omanyi bano abavubuka kati ne bagamba nti ekijja okubeerawo era bankubira essimu ne bagamba no mwami Kimbogwa bw'otatuvaako tugenda kutandika okukutambaala ontegedde kyentegeezeza nti tugenda kukutambaala era ne batandikirawo abamu ne bateekayo positi ne batakola ki naye nga ye ng'omuntu nja mufuna ekyo njagala okukakasa nja mufuna ng'etteeka however njagala just ne bwandibeera nga sente zina njagala gye neetondere kubanga abantu abamu be bagirako ddala omutima omuntu n'atuuka ekiseera bannange ensi yeetamiddwa kiri kye nakugamba nti kye nafuna omwaka ogwo guwedde mu mwezi gw'okubiri nti omuntu akedde ku makya azze embu naye yazze emmotoka yange akomyewo okwo agitomezza yonna emmotoka empya kati ate olwagira n'atandika okunvuma n'anteekako n'eggaali olw'okuba mugayi nti naye ng'ate ye yakusobezza nga yakusobezza
kyekiri kye nakugambye nga yakusobeza emmotoka kyali kintu kitono nnyo okugamba bugambi kubanga bonna bonna tekuliiko atagiraba okwo ku mitiya naye gwawe ebuloba naye n'agisuula lwali nga tugenda mu easter n'agisuula n'agikuba yonna yingini yonna neyefunyamu bweti nga yeetaaga kayumba kapya kugitema kolaki ova ngaesobola nga erina kukolebwa mu toyota nagitunda na muscrap naye ati the same time ekyandibaddewo nti nno weetonde n'agamba Kimbugwa tujja kuvuma tukuteekeko n'eggaali era bw'oba otunuulidde ku lweyo yonna yo nga yo buli bwe balaba positi yange gojjo kyegendereze mulimu simanya ddaliri mulimu simanya ddoola mulimu saala mulimu sami abo bwe batyo abati tolirabako omuntu mulala yenna nti naavumya Kimbugwa okuggyako abo nti oli oba akulabye ku tiktok oli oba akulabye ku youtube kati so kye nasalawo kiri ekintu kimu ne ŋŋamba neesonyiwa abantu tuyina kendeeza abamu kisa nze nali nva ebweru mu 2019 ekyanyamba najja ntudde ne mama fiina oyo mu nnyonyi twajjira mu Emirates nga muliraniganye twali mu convention e Dubai twamalayo okwo naye ebbanga bonna banudini ntegebaani convention yali nene mu 2019 convention yali y'abaana beeri mama fiina ne tusinkana era n'atusasulira n'eryato ne tugenda ku lyato ne tukola tutya naye bwe nali nzira nafuna omukisa mu ssaawa 5 ze twamala mu bbanga awo mama fiina oyo yankwata ku kibegabega naŋŋaana Kimbugwa mu mwakalabensi twalina emboozi gye twali tuvaako era kyeva olaba nti no bw'oba okyegendereza okuva mu eri ebbanga nattamuuko ku bigere si kyali oli Kimbugwa wa 2016 abasinga obungi abamu ne bagamba no omusajja yagwa omusajja yakola bwate yakyuka yeraga yakyuka yagwa naye kyonna kuttamuuko ku bigere ekisa kye kiyinza okukussa wano e Uganda tetulinga nsi ndala nze nina abapangisa abasukka 3 si bannayuganda abamu bali tuli abalala basomaali biki naye omuntu yenna bwakusobya bonga bo omuntu yenna kwabo bwakusobya yenenya ayina kulaba mbuno kinaye wane Uganda nkugambye omuntu akusobya kati mayanja onsobya naguza kuggwe mayanja onsobya nomala nogamba mbuno no nja mukuba ne business njikuba na buli kimu kyonna nja muteekako eggaali nagenda n'asasulira abaana oba airtime oba kiki oba data n'abagamba muvume omusajja oyo enkya n'eggulo kati simbadde nkyakugamba ku kya mama fiina ekyo mama fiina oyo yambuulirira nnyo ng'omuntu gwasobola okubeera ng'otudde naye awona nga nze mwayo Kimbugwa nayaba nagamba muno ki naye nakwata bwe nti kati it is of recent bwe naakamanya ne ŋŋamba mama fiina ono ebintu ebimu bye yali ayogera bituufu mama fiina ye nga ye ebintu bye yali ayogera nga ze twogerawo mu nnyonyi ne ŋŋamba bituufu era bwe twatuuka one time namukubirako oko ne mugamba nti mami mu butuufu I've realized ndabye characters ez'abantu so mu bintu ebimu tubakubiriza muteeko ku bigere omuntu asobola okubeerawo n'akulimisa najja n'akusaba lifuti naye nga ye kyanoonya kiri kintu ekyo nti omusajja ono agudde ati omusajja ono nkedde ntya ku makya okukola bwenti ne bwenti so abantu ate gwe waddeyo omutima n'ogamba wayika mumutwaleko mutuuse we mutuusa naye ate mu lugendo nakufuukira ekizibu sebo mbakubiriza abantu abamu nze sitera nnyo kwogera siri muntu wa social media sijaga nsiri muntu nnyo nze n'okukola interview mummanyi naye ekigambo ekyange kyembagamba mulekeraawo abantu ebiseera ebisinga obungi okuyamba bino nti n'omwana akedde ku makya n'akola bwati bino mbuno okedde ku makya omuntu najjaawo nga atudde n'agamba mbuno employee nga wano abantu abamu abantu babi nze ono omwana yatwala ssente zino ayina ekintu kye namulabirako ayina ekintu kye yanjigiriza ne ŋŋamba ne nkwata kutana ne ŋŋamba nti kubanga tebereza otutte ssente after 3 days nga bategedde nti no tutadde omusango ku poliisi y'erungojja already group y'abavubuka netandikirawo okunkubirawo waliwo ne yankubira nga nsaba ssente ngagamba Kimbugwa bamaze otuwa naye gwe kennyini ng'omuntu bw'oba totudifendiza omuvubuka bamuyita Joseph bamuyita Joseph yoyo erinnya nja kulyogera Joseph yankubira ate ye ekizibu ekiriwo nti no bw'aba akuba takubisa direct call WhatsApp kati Joseph yankubira jjukira nti no nayinamu awo ka stress akatonotono batutta obusente mbadde ngenda bukozesa kuyiwa sirabu yange sente ezimu zaali zigenda kwadiwe yange nkeera ngenda kuyiwa na sirabu nga njagala just nsawo za sementi nga 4 na buli kimu
teyiridwa omaze okusasula ab'ebyuma na buli kimu kati laba ate Joseph bwankubira naŋŋamba Kimbowa gwe kojja Kimbowa nti ye naŋŋamba waliwo ko ekintu twagala ssente ndimubuuza ssente zaki nze omanya muriyo nti tolinako kintu kyogenda kukeera ku makyanze sinze tolina kintu kyogenda kunjogerako mayanja kipya na buli kimu kyonna ate kati kyetwazudde oba waliwo oko n'akabinja kuba n'abambika abakubika walaba nga akikuweereza neyambika neewuunya yankubiranga asaaga nanga kojja gyoli nti gyendi nti tuwe ssente tugenda kukubika ne mugambe okumbika nafudde mu reality nafudde kati ebiseera ebisinga obungi naddala abantu abamu bwe bakeera ku makya ne bankubira amasimu era kati abantu abamu babitwala ne bagamba kati infact n'abaana ngenda okuwulira abaana bange abamu bakaaba bakola batya abantu bakedde ku makya bakuŋŋaanye wano ku offisi so kati ekyo twaleka era nze mpagde go ahead abantu nti omuntu yenna solongas omuntu yenna yenna bw'aba ayagala okunvuma nvuma solongas you don't attack me face to face oba otegedde kyentegeeza nti tojja n'ogamba nti kankasuka ejjinja ku motoka ya Kimbowa awaba asazirayini nebino ntino okuvuma mu reality ensi buli kintu kyonna kibeerawo nti no osobola okukeera ku makya amazima gali kufuula ow'amazima n'eddembe so kyekyo mukama wange kojja omwana ono wali nga takubulidde gy'abeera gy'ava waabwe nabamu ku b'eŋŋanda ze details zonna tuzirina kati obuzibu details zonna nzirina actually bwe tunaba saategedde mbadde nina okukulaga ekifaananyi ekyo nenkulaga amannya nenkulaga buli kimu kyonna kati n'abamusemba famire ye nti no bamaama be kubanga twakubirako okwo ku bantu abo kati ekizibu ekyali nti gonna amasimu baagajjako abamu gakyaliko ne kuliko ko omwami gwe yateerako ddala nga muganda we kati ate oyo omwami y'omu ku gurupu eri mu kutiisatiisa ennyo simanyi oba kyali kigenderere nti baali bantagetinga dda simanyi oba kyali kigenderere nti nno omuntu bakeera ku makya ne bamanya nti nno nina okwatendinga omukolo gwo kuba omwami bwe tumukubira oyo muganda we yennyini gwayita muganda we omwami yennyini nga ye naagira ne ID ye tugirina n'agamba muno mbeera kanyanya ne tumugamba tusindikire ku national ID ye nti kale omwami yaŋŋamba yantiisatiisa ngenda kere ku makya ngenda kukola bwe nti Kimbowa bw'otatuvaako ffe tugenda byatugenda kwegamba simanyi so naye nga twakola research omusango we guli awo ku poliisi y'erungujja twaguwawabira ne reference number actually senga kibadde kisoboka simanyi oba kisoboka naye njagala kusaayo ko nandyagadde ekifaananyi abantu ne babeera nti no bakimanyi kubanga abantu ebiseera ebisinga obungi nandikyagadde nti senga kibanga kisobose omuntu amundabira kubanga ali mu nsooba wadde amasimu gonna yagajjako mu nsooba wadde amasimu gonna yagajjako naye ate omuntu asobola omufuna nsobola okuteekawo oko neŋŋamba nti ntaddewo millions 2 omuntu amunfunira kubanga lwaki sigamba nti nno nze ntubirira nnyo nti nekirubirira nti ssente naye abantu bagenda kuggyako abantu ekisamayanja Geoffrey ng'omuntu ne bwokeera ku makya ddala mu butuufu n'omugamba nti mpa emitwalo 10 ng'abadde agirina abantu abamu basangudde ekisa mu bantu omuntu n'abeerawo ye kennyininyini ng'omuntu nga ne bwalaba omuntu bw'ati ng'atya si kyangu nnyo naye nga kifaananyi ky'omwana oyo ogenda kukituwa ogenda kukituwa amulabako yenna omukwate ekirabo bukikulindiridde njamuwa millions 2 tulabire ddala kubanga osanga mulimuuko abantu abamu omanyi problem eriwo tulina ebintu ebibi byetutunuulira kati nze ngenda ku retiringa nze olwedde nganze kojjawo ku retirement ngenda kujjawo otubuli retirement because abantu abamu tubagala kunnyuka naye gwe toyinza kutugamba nti bwoweza emyaka 4 ogenda kunnyuka tugenda kujjawo naye kyembadde njagala tusookere wano mukwano gwe Namulindwa ng'aludde okulabika Namulindwa yaddeyo ebweru nasemba kukulaba naye lwetwali mu Geoffrey Lutaaya ne tubaleka susamanya gye mwalaga ffe n'otulekera emmotoka bannange
ate wayibala enjogera gyo nange actually naye nga twasembala bagenda ku kivulu kya yali aludde Geoffrey Olutaya ku Valentine kati yali aludde okundaba Namulindwa kati walwawo ennyo okundaba era wakiraba nti just bwe yajja nangamba Mwami Kimbo njagala kwogerezeganya naawe naye ne mugamba ekintu kimu ne mugamba nti problem weri nti ninako oko kubanga nayina okugenda ate ku Freedom City waliyo bye baali bategese ebya Valentine kivulu kyagumu omunene w'ekibuga Saimo yes kati mugiradi gundi eyo okuva ku Sheraton wetwali ne mugamba no kantule mu motoka yo era nentuula ne tubaako kebimu bye twagenda nga tunyumya yenga yena dropping ku Freedom City era mwalaba nti emmotoka zaali ezange ebbiri zivaako mabega kuyiye naye bannange kwajo olina emmotoka bannange otula mu mmotoka nobanga ayingidde ensi endala terwasali sobola kumpamba kubanga nga kyenasooka okukola omulenzi oyo gundi ani yali avuga ukasha omwana oyo adduka emmotoka kubanga twali tukanyiza tugenda Freedom City direct kale gino kulaba ate yali tasobola kunvaako kubanga walaba ate tudde no tebwe tudde no nagamba tukojira lwaki bamuvuga bamuweesawesa amakoona n'alemerako paka ati ngabo bajiti twali tuliwo twogedde naye ne twogera njagala kuwaako ebitonotono ku bintu ebimu bye nayogera Namulindwa jjukira nti nno nali requestinga dda nti Namulindwa jangu twogere kiki ddala nga njagala kumanyira ddala nti one Namulindwa baali bamudipotinga kuba ekyo kintu kikulu era kyali ku mimwa gy'abantu yes nze siraba social media era omuntu bw'oba tungize nze siraba social media abantu babyogera okubanga jjukira Trump yali alangiridde kati ekyayamba Namulindwa era namwewuunya Namulindwa inandaga empapula nangamba nono Mwami Kimbo wannakomawo kubanga njagala kukola ki okugenda kwesimbawo Gomba East namuga nti Namulindwa ayuset era ebigambo byange Mukama Katonda ananyamba kubanga abantu abamu bankootinga bubi ne balowooza nti noba Namulindwa oba nkola ntya waliwo ko n'omuntu omwe yakomentinga nti no kati Kimbo wa all along ayagala kuddira Namulindwa omu yagamba nti koja tubuulira amazima walya oba nedda no Namulindwa yali kyali wange era nga mukwano gwange kati ebintu ebyabeerawo bye nadisikasinga nabyo simanyi oba muzimu oba kiki naye amazima gasigala nti nno mu mazima Namulindwa w'oyogerera nti nno teweesimbawo eggomba akukyawa n'akola atya atabuka kubanga bwe yali omwo nanyinyonnyola nangamba nti Mwami Kimbo wanno nabadde nkomyewo okusetinga ground na buli kimu nakwogerako kumanya ndowooza z'abantu bange abagomba East nangamba naye nkoze eki ngenda kuddayo era nangamba nti Mwami Kimbo mu butuufu amazima bw'oba ononsapootingako nakinsabanga mukwano gwe nangamba bw'oba ononsapootingako nkwegayiridde ng'omuntu ne mugamba manyi nti ye bwe kinaatuuka kuba yeyambuulira nze simanyi nnyo ebyo bya campaigns nangamba naye campaign zaffe zisuubira okutandika mu Gw'omunaana ne mugamba no kirungi nina double cabin pick up ne mugamba ninawo n'emmotoka endala super custom ate ngera wali omusuubiza ebipande n'okumuyambako financial ebipande byo nga byonna bimuwa wabimuwa dda yali asobola okuntedda kikeeto walaba nti twanoonya buli banka yamanyira nnyo nti no buli ekiro kyo twagomoka buli ekintu ekiri instant naba Mukama Katonda bwe yali ankoze obubi nti no ATM oba lwali lunaku lukulu ng'ezimu zikyatinze ddamu naye ekirungi kya byonna nti nze ndi bwe nkusuubiza ekintu kubanga era bwe walaba nti bwe twali mu mmotoka nakugamba nti Namulindwa nga bwali mukwano gwange ngenda muwaayo ebipande muweeyo okwo n'ebintu ebimu ne ku facilitation era ne mugamba muganda we Lawrence ne mugamba it's okay so nayina okukijjamu nembeera nti no ngenze ne noonya ATM we yali nenzijja ssente ku Stanbic ne mugamba nti Namulindwa omanyi nti Lawrence ono yasooka okujja we twali ku mafuta awo yagira mu kamotoka awo n'avaamu ne mugamba ziringa mukaaga convoys naye sebo Namulindwa naye yalina convoy sebo motoka bwe tumala obbaga nti no tuli ku Shell ne muganda naye Namulindwa njagala kuwa bipande kati ye yali amanyi already nti n'ebipande ebyo ebimu mbirina ku motoka yange double cabin na buli kimu ne muganda no tunoonye ne kwata akasente kesitajja kwogera no ku mpewo
nenkwata neŋŋamba nti omanyi nti ye kubanga namubuuza nambalira budget naŋŋamba for now budget yange eri mu miliyoni nga 15 kati bwe wayita akadde ye kennyini ng'omuntu ngenda okuddamu okuwulira essimu ye nga ŋŋamba mwami Kimbowa ku luno yansiibula naŋŋamba mwami Kimbowa okusibula ng'alagawa enkya ŋŋenda yaddayo mu America Namulindwa ali mu America actually lwakuba sizena simu wano nandi mukubidde ku video call Namulindwa ali mu America yaddayo dda kati ye kennyini nga ye yaddamu kunsiibula nga ŋŋamba nti no mwami Kimbowa ŋŋenda nja kukomawo mwezi gw'omusanvu kati kyekyo Namulindwa simu ina Namulindwa yaddayo dda mu America Namulindwa ali mu America yaddayo dda Namulindwa yajja wano n'amalawo emyezi 2 n'amala n'agenda mu America n'amala n'addayo okwo mu America agenda kudda wano ng'ennaku z'omwezi oba 18 omwezi ogw'omusanvu yes kwegamba kale n'ekyo ebiseera ebisinga obungi lwakwanza saagala nnyo okwogera ku bintu bimu abantu saamanya gye baakijja ne Namulindwa the fact is okutunuulira ku mpapula kubanga mmanyi nti n'omuntu baba bamudipooti nga waliwo ebintu ebimu bye batakola naye empapula za Namulindwa nazitunuulira nga ziri mu makubo matuufu byonna buli kimu kyonna era ne bwe yali addayo nze kennyini ng'omuntu nankubira ku video naŋŋamba olaba nti yes ndi wano ku departure so kati nenkitya neŋŋamba oba abantu abamu bwe kityo kwanza mbadde neebuuza n'abantu abamu nga bagamba nti Namulindwa yakomawo yakoma okwetaba mu kalulu era yagamba zazze kwetegekera kalulu era waliwo ne buvidiyo abo balabika ng'ali mu kuzannya bagwa ali mu eso ng'ali n'abantu b'eggomba awo nga buli omu amanyi nti ajjidde ddala kati obadde amaloboozi agadde geebuuza naye kenyini nga neebuuza ngamba nti Namulindwa yalagawa era kati amawulire g'ogamba nti yadda nedda amazima gali nti nno nkikubuulira Namulindwa agenda kwesimbawo eggomba Namulindwa agenda kwesimbawo eggomba simanya ggomba east simanya wumani naye ng'okuddayo mu America yaddayo Namulindwa yaddayo dda is it like now a month nga Namulindwa asimbudde azze Namulindwa yaddayo kyenalaba oba yali kyeyakomawo kugenda waabwe kutereeza oba ground oba ki nkunnyonnyodde nti nze kuyisaamuko ku ggaali kati ekyo kyonga kyo ndowooza n'okufunako okwo ka vacation kati Namulindwa yaddayo ate nkubuulira reality era gwe kennyini ng'omuntu ne bwe tunaaba tumaliriza interview nja mukubira ku video kirabe yali mu America kati kojja mbadde nsabuddemu ekibuuzo ky'abantu abatulaba kuba tukolera abantu kojja ekibuuzo kyasemba mu ddiiro walya tewalya okay webale nnyo webalire ddala ekintu ekyo bakimbuuzizza nnyo nalabako ne muto wange Kasuku ng'agamba nze ng'omuntu Namulindwa yali mukwano gwange Namulindwa ayina ebintu bye yanjigiriza mu bulamu era abantu abasinga obungi nze banvuma bakomenti nga bakola batya naye mu mazima ga Katonda mu ggulu ne bweba famire yange ng'eŋŋambye nti nno tokwatagana na Namulindwa sisobola kubawuliriza Namulindwa between 2016 to 2015 to 2017 Namulindwa ayina ebintu ebimu bye yangayidinga Namulindwa n'akugamba ekintu nga mudde okiraba kyekyo Namulindwa n'akugamba nti Kimbowa omuntu ne bwakubika ne bwakuvuma atya toddamu muntu era n'akugamba ekintu kimu n'akugamba nze banvumye bakoze batya n'agamba Kimbowa wali ondabyeko nga nzemu omuntu kati at sometimes abantu abamu guidance ezo nze mu bantu abalinga ab'amawulire njagalako abantu ennyo abaali bangayirizeeko ekintu nekiranga bwe nkitambuliddeko kinyambye ebintu bingi mu nsi Namulindwa nono omuvubuka nono omwami yali akola ku Spark TV bamuyitaani oyo yali aweereza simanya kone yavaako bamuyitaani nedda Smiles oyo yaddako eyagenda naye bweru Yibulake Mukasa incidence ejja ku kintu kyayiga ononsonyiwa nti no lwaki nkizizza incidence ejja ku kintu kyayiga nga kyali mu glass paperwork yennanga muyina buli kimu naye ensi yonna ng'enkuba nze era oyo biki oyo ayagala kutwala bintu bya mugenzi oyo kati Yibula yampita Yibula bazze ku office wano bajja n'omwami omu gwe sitajja kwogera
Ibula yekayeka ku bannamawulire abo ye yankyalira n'aŋŋamba yali azze ku bino ebya interview nga bazze olwo baagala tulwanagane n'ejjengo kati Ibula nankansolingamu eddakiika 5 era nenvawo nengoba bannamawulire. Ibula ŋŋamba nti Kimbo wuuli mwana nanga nti Kimbo osobola okera ku makya ne weegerageranya kw'oyo omwana nti si kwota wadde kwota ya kwota ku ssente z'oyina kuba Ibula yali amaze okukola kyonna nga Ibula ŋŋambye nti Kimbowa nkunoonyere nkumanyi nangamba toddamu mwana kati ne mugamba ng'ensi etunuulidde nganzi omuntu ate nga kyenkayanira ekintu ekyange kituufu. Ibula ŋŋamba nti Kimbowa kiri ekintu ekyo abantu abakomentinga wano ayina omwana omu gwe yandaga nagamba ono omwana omulaba ali Bahrain simanya Bahrain Kadama ali Bahrain kati nagamba nti omuntu ali Bahrain tasobola keera ku makya wadde okumanya takumanyi nako ayinza okugerageranya ku bantu bano nagamba kati bwateekayo komenti nti oyo Kimbowa mufere nagamba nti tojja keera ku makya tojja kimujjamu kati ekyokula nasomesa social media nti social media esobola okuwayiriza ekintu kyonna because eyagala ogiddemu bafune content oba gundi eno. Ekyokulala nangamba nti mulimuko abantu abamu ababeerawo ng'ayagala oba Ibula Kemukasa yantuuza nangamba era Kimbowa abo bonna baali bazze abo bonna bakeizi simanya bannamukasa atwala tugende nangamba bagambe bagende nti kyenayogedde kasita nayogedde nti n'ebintu byange byaliwo ebiti ne ssente nangamba mugende era nembagoba nembagamba mugende nangamba Kimbowa kyobanga toddanga musi buli kintu kyonna nti olina okikola interview okukola otya kati Ibula Kemukasa era kyemwagalako kati at the same time ne incidents yennyini eyangwako mu 2016 Namulindwa yennyini nga ye yantuuza yekka Namulindwa yantuuza for over twali bagiyita Verona Hotel Namulindwa nantuuza Verona Hotel ekabuusu twali ku Verona awo Namulindwa nantuuza nangamba kubanga yali ava kubukedde nangamba Kimbowa oliwa nti ndi ku Verona wano nywa chai ninako interview gye ngenda okukola nangamba sooka bwemulungulemu eddakiika 2 nangamba ndyoke nzije actually nakozesa na boda nangamba interview for what have you done oli mudwamu lwa mutwe actually nankambuwalira nnyo nangamba interview for what kati Namulindwa nangana nti Kimbowa era nze kennyini ng'omuntu bw'oba ogenze ku TikTok account yange ojja kulabako baana bange be babuukabuuka ojja kulaba kuko sirinaako kintu kyonna tosobola kundabako mu buno bantaddeko ne bizinesi zange zino oba ki kati ebyo ebiseera ebisinga obungi be bantu abamu nti omuntu kiringa bw'osobola okera ku makya Geoffrey noŋŋamba nti omanyi Kimbowa nti ye wadde obadde ogenda kukwata mwana oli mukwata akubuulira abantu bano tokola bwoti nkitwala nnyo bwe nkitunuulira mudda so abantu abo babiri kati nze oba oli takwatagana na Ibula Kemukasa oba oli takwatagana na Namulindwa abantu abo singa baba bazze wano mba nina okubeera nti no nkijjukidde secondary nti Namulindwa natambula naye tuvaluwingemu nkola y'emirimu gyo however wasobola okubeerawo challenges ezaaliwo ne Namulindwa natambula nnyo naye tewaliwo nti no byakwagano byakola kino nga guidances zakugamba nti no kino kola kino Namulindwa nakugamba era nze nakyogera luno neŋŋamba ekintu kimu nti Namulindwa tolaba mbu nagenda kuba member of parliament nkyogedde lwaleero one ajja kulya ekyo kiri confirmed akalwa ajja kukalya mwana weeri bamwagala mwana weeri ate bamwagala ekyokulala kiri ekintu kimu nakugamba luno nti Namulindwa ali determined mu byonna byakola ali determined ate n'ekyokulala kiri ekintu kimu nti ye nga ye bw'aba alina ekintu ky'ayagala nkugereza ekintu kimu nti no senga aba alina ekintu ky'ayagala walabako akiremerako paka akiremerako nakugamba nti no mwami Kimbowa bw'oba ddala kituufu gwe kennyini ompadde ekintu kino tunoonye possibilities zonna ngende ne zino ssente zisobole okukeera ku makya okukola ki kati tubulamu abantu abamu like mu member of parliament abali bwe batyo nti bw'aba asazeewo okulwanirira luguudo nagamba nti oluguudo luno ndwagala alulwanirira paka bwalugjayo so Namulindwa gyali
sirina nnyo kingi kyenjagira kukwataganya kyenamusuubiza namugamba kubanga nze nali mugambye ng'omuntu nti Namulindwa dda mu nkoko n'agamba sijja kuziddamu kati ekyo nali mmanyi nti Namulindwa bamukomyawo wano ddala kituufu nga bamudipootinga era bwe baaliwo ne mugamba Namulindwa olaba life changes dda mu nkoko kubanga emabega yonna eyo yaŋŋambanga nti njagala kulunda biyumba njagala bwefuna chansi njagala kulunda nkoko nabyaddiko so ne mugamba lwaki toddamu ebyo bwabaawo possibility nti gundi asobola okukwatira miliyoni 10 kimba asobola okukwata bwekiti nodda mu nkoko Namulindwa n'abigaana nange agenda kwesimbawo so nze ng'omuntu buli kibanga bufumbo nti nze omuntu ne bwoba akajjano nga gwe mukozi asinga n'oŋŋamba nti ngenda kufumbirwa sisobola kansolinga mu bufumbo n'okusoma ebintu bibiri ne bwoba gwasinga n'oŋŋamba nti kino so kati nga bw'ayagala okwesimbawo ekyo kyo ssebo nkitadde nkugambye nti bw'alibanga ze kye namusuubiza namugamba nti mu mwezi ogw'omusanvu nga bw'oŋŋamba nti ojja kukomawo nga 18 then nja kuwa support nja kuwa transportation emmotoka zange zikubiremu campaign bw'omala ozizi kyekyokka kale yali abuuza abali mu comments awo nga mubuuza ekigambo nti kojja naye yogera amazima kojja yogera amazima kojja mu byannyonnyodde temuliimu ku 8 temuli so bali mukolagana ya mirimu nakuba nti n'omuntu abako ne mukwano gwe nga bwannyonnyodde sinza kubiddamu kojja abantu balabanga bintu byewayogera balabanga si bituufu nga bagamba nti omuntu ku myaka 40 ogamba oti ntuli tayalinze kyokka nga abasinga obulamu batugamba nti omuntu bwobweza emyaka 40 obulamu ebiseera ebisinga lwe babutandika kubanga olwo oba okuze mu birowoozo oba oyinvestinga oba okyanoonya ssente nti kale at least mu myaka nga 6 mu 5 7 noba nga olowooza ku kyokulitayalinga oba olina kyoyisa ogamba nti nze ku myaka 40 ngenda obuze yemeka okweza ana ngenda kuweza emyaka 4 nga ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno ekitegeeza ola kulitayalinga omwaka guno ngenda kulitayalinga mu mwaka guno kati nga bagamba kojja ekikunyusa ku myaka 4 nga nakasente kacyaje na kimu kyonna kikyaki kati esooka kwa byonna kiri ekintu kimu nti nze ng'omuntu nakola nnyo mu buvubuka siga nti nokukola nnyo oba kukyaki wabula nze obulamu bwange bwonna tebubaddeemu kuwummula okuviira ddala gavumenti bwe yantwala e Botswana nze sebo nze nafuna omukisa era gavumenti yakutwala e Botswana nebaza Professor Gilbert bali baseka Bukenya mu 2006 gavumenti yalonda abantu bwe yalonda abantu ne babeera nti no abantu abagenda okubeera batulonda abavubuka bali 6 okugenda okwataganya coordinating kye tuyita PAL program. PAL program kitegeeza program for enhancing adolescent reproductive life. Era bw'oli bw'ofunye interview ne Professor Gilbert bali baseka Bukenya ajja kugamba nti Kimbowa ye musajja ne gwe eyasinga mu research eyeddagala e Botswana emyezi 6 nga gavumenti yatusindika tugende tu researchinge ku ddagala lino erya habo. Era nsebo nali blessed nnyo nze kyeneebaza Mukama Katonda nze ndi blessed nze nkuza obulamu bwange bwonna sibonyebonyeeko nze nina omukisa nti ne bwompa okutunda ennyaanya oba kyogo era neebaza nnyo nze maama wange oba kyogero oba kyogo nina muganda wange awo namuganda wange bamuyita Lutaayaabwe Empigi yankubiriza nnyo nga buli kintu kyokola nenaabangako okwo ku kyogo nenkola ntya mbadde obulamu bwange bwonna buflowings kati kyenkugambye nti gavumenti okuva mu 2000 kyenjagala obale nti 2024 nze omu ku bantu be baatuma ne ŋŋenda ne tukola research era ffe bajjajja mu ddagala ffe twagenda era okudda okukola nti Kimbowa Herbal Group nga tumaze okuresearchinga nti omuntu yenna bw'abeera nga alina sukaali bw'otabula kino na kino emiti ne tugikolako research bwe nadda Kasirye Gwanga oyo nambeera bubi nnyo Kasirye Gwanga oyo nambeera bubi nnyo naŋŋamba nti omanyi Kasirye Gwanga naŋŋamba gula ekibira simba emiti kati opportunity ogifunye era ne tukola kati obulamu bwange bwonna bubaddewo nfunye opportunities nyingi nnyo naye bubaddewo okwo mukola so officially nze ngenda kuwummula omwaka guno
ekyabadde kiyinza okuleetawo okoddire kyabadde kintu kitono nnyo nnyo kye nakugambye nti ndi mu kuzimba olaba wano we twakyusiza we tuli ndi mu kuzimba ddwaliro awo emmanju okwongera okubeera nti nno nzimbidde eddala eddwaliro lyendekawo oba manyanga lye libeerawo nagamba ngenda kubeera consultant nti consultant ye muntu nti no senga kibeerako okwo okwebuuzibwako oba okukola ki oba okukola ki kubanga nze trainings abaana tutrainings abaana besitajja kwogera wa naye abaana abasinga obungi bavudde mirandira gyange bonna abasinga obungi bowulira bakojja abo bonna mirandira gyange trainings ababadde nange ate chance ennungi nti nabo kati nkoze ekyokulala nti neetegekedde nze nina account gye natandika okusavingako like oba mu 2018 something kati kankugereza ekintu kimu oba kankikubuuza essaawa zino bwe mba nga neetegekera nti mu retirement yange nina obuwumbi 3 ku account nja kuwummula nga nina obuwumbi 3 ku account nga nzigyeko ebizimbe bye nina na buli kimu nga ŋŋambye nti nno account yange genda kumakiwalinga mu gw'omukaaga mbadde nkolanga contract save mbadde nina contract save account nga bwe mba ngenda kuritalinga nga nina cash obuwumbi 3 ku account kati mbadde nkubalya nti obuwumbi 3 ku account nga buli lunaku ospendinga akakadde k'essente kamukamu kikutwalira emyaka 8 n'ekitundu okuzimalako singa buli kanaku ospendinga kakadde senga buli lunaku kangeze nti no abasinga obungi abamu tebategeka retirement kati kyenkunyonyodde nti bba bakyogera naye nga teyakitegeka naye kati nakitegeka nti nina amaka gange nina amayumba gange nina buli kimu era nakyo nakyogera lunwe bw'oba ogendedde interview yange gye nakola omwaka ogwedde nakugamba nti senga ntuuka ng'amayumba gange gasobola okumpa miliyoni 14 buli mwezi 14 buli mwezi mpummula tokyasobola kunzuukusa nti no kumakya saawe mujja tukole interview for what tokyasobola kumpita tugenda kukusubwa nnyo tokyasobola kumpita nti no kyo kibeerawo no nja kyenkunyonyodde kitegedde ngenda kuwummula okukola emirimu ogiwummule nazimbye ebintu ebisinga obukulu bwa byonna era kati ndi mu consulting abantu bamu ndi mu kwegeginga abantu bamu njagala kutandika bengeginga mu gwokutaano ŋŋambe nti Diana Nabatanzi gwogenda okukuliranga entertainment so ng'ayina ekivvulu kyonna nti concert ya Sophie Nantongo ayita mu Diana Nabatanzi nkigezezza bugeza nti ono yagenda okukulira ebyentambula byange bwe mba ninako we ŋŋenda ekyanyambye ekiri ekintu kimu nti nenfuna n'obusobozi Mukama Katonda yampanzeeko eddusu nenfuna n'obusobozi nengula amaka ebweru yes nengula amaka ebweru kati kitegeeza nti sigenda yes uwa mu December bwe nagenda e Dubai nasobola okufuna nenkwatagana nabo era ne bambuulira ne basooka ne bantambuza nga balinako okwo ebyo bibeerawo ebya plan nti ennyumba gisasula emyaka 3 biki ne mbagamba no I have my money sente zange njagala zikwata omulundi gumu so nabengeginze era okubeeranga Chempantino that next month mu April nteekwa okgendayo okwo malirize buli kimu kyonna waguza amaka e Dubai yes era nze kennyini ng'omuntu kubanga nakitunuulira nti kiki ekimakinga happy n'okubeera buli kimu ne ŋŋamba no olaba kati wano e Uganda nti sisobola kukeera ku makya ne ŋŋamba kankole bwenti ne bwenti so nengula ennyumba era ennyumba yange weeryawo ne bwoba ovudde wa ng'ogenze Dubai osula mu nnyumba yo yes kati naawe lwakuba nti nno naye ate mmwe bennyini nga mmwe ebbanga lyonna Geoffrey nzize nkigamba nti muyiga okukola oba bakiyita batya mukiyita mutya mu luzungu osobola okuresearchinga ennaku zino byangu osobola okugenda ku research twalaba bino byonna abantu babadde nga babamu babalimba oli nakeera ku makya nakuga nti emmotoka yange baleese app egenda kukuba buli muntu emuse ku ttaka nakigamba ku wakingamba luli nti app eyo gye baleese bw'otunuulira ennamba nti UBR 010J ejja kukulaganga bw'oteekamu ngekulaga nti Geoffrey Mayanja kati nga webuza ati lwaki Kimbowa yagivuga kati ennaku zino okay nti olwaleero luno nze nsobola okukeera ku makya ku bukugu bw'endudde mu transportation ne ku bukugu bw'endudde mu by'okuzimba nsobola okukeera ku makya Mayanja n'okeera ku makya n'ojja n'oŋŋamba nti mwami Kimbowa nze nannyini Forest Park
amazima ga Katonda mugulu nenkuwa nannyini na buli kimu kuba kati biyindiketinga nti bwe ngenda nfuna bufunyi kyapa oba poloti namba kimmala ne bakugamba nti wa Geoffrey Mayanja buli kimu kyonna secondary baleese kye tuyita trusted teen trusted teen nayo apo bali mu gizimba omanyize nakugamba nti ndi researcher nnyo mwebi ogenda nga kuteekamu teen ekugireyo era tetugenda kuddamu keera kumakya kugamba nti Mayanja nga mugagga buli kimu kigenda nga kwesetinga ku teen nga bwoba oyagala okugulinga nogenda nononya trusted nononya nti Kimbo wa Richard nti ekizimbe kino gundi atugamba kiki bajjanga kulaga ne projections bakulaga nti nno kino wadde abantu abamu babitutte nti abantu abamu mujjanga kwerabisa kukola kino olwaleero luno kigenda kujjayo okwo obulambulukufu nti omuntu bwakugamba nti ngenda ku retiringa ati sikongo osobola okimanya nogamba nawe nga osobola okukomentinga nogamba nti omanyi mu butuufu omusajja kalitayalinge nga naawe kennyini ogamba mu butuufu wemba nga nsobola nga nina bintu bwebiti na kino nange mba saagala muntu kunza okusanga saawa nnya tezinnawera so kati kyekyo mu reality era ntegese omukolo gaggadde ntegese ngenda kutegeka birthday yange mu gw'omukaaga egenda kubeerawo nayise already abasabi na buli omu yenna tugenda kubeerawo tugenda Mityana nja kusabira obusabizi helicopter ejja kuntwala Mityana nsabe emale nkomyewo ensuule bunamwaya already ninawo kawe nkugambye wenine nnimiro njagadde mbeere nti nekyo kyonga kyo nakyo then tugenda kubinuka kwolwo olunaku twagala dukuba mu style ndala nnyo tugenda kubinuka sibo kubanga lukombayinize emikolo esatu okusooka kwa byonna lukombayinize birthday yange retirement n'okwebaza abantu yes tubeerewo okwo mu byonna nja sigalangawo nti nsobola okulambula eddwaliro lyange na buli kimu kyonna naye nga kyo officially ngenda kuwumula mwezi ogw'omukaaga amiina kojja nga tumaliriza omuvubuka ali katugeza ali mu myaka katuvuka 18 ayinza kukikola atya okukola n'aba ne target nga gwe gye wateekawo n'ogamba nti mu myaka anajja kuba mpumudde omuvubuka ayinza kukikola atya webale nnyo webalire ddala okusooka kwa byonna kiri ekintu kimu alina okwesonyiwa ebintu ebimu si buli kintu kyonna nze Mayanja okuva mu 2019 wanda bannatta ku bigere kubanga nali nteebereza nti ni 5 years njagala kuwummula kati abasinga obungi abamu tebakibala kati ye n'okiteekawo nga ne bwe kiba ky'obulamu bwo bwonna ne bwe waba watya kati oyina okwefiiriza ebintu ebimu oyina okwewala amalala gayina kubanga sente teziriiko myaka nze natandika okwevuga nga nina emyaka 16 sente teriiko wadde myaka era toli togamba nga muna nkola bino lwakuba emyaka mito sente teriiko myaka sente gwe kyoyina okufuba okulaba oyina okufuba okulaba nti nno tegekera nnyo kati nze nkunnyonnyodde ne nkugamba nti nno mu bulamu bwange bwonna oba nkedde ku makyanga sikoze oba nkedde nsigala ndyannya neebaka mbeerawo buli kimu ng'obulamu bwange butambula naye eri abantu abamu nga lwatakoze talya waliyo abantu abamu nga lwatakoze talya kati nze kati olwaleero kyenkunnyonnyodde nti okutandika kale mu mwezi ogw'omukaaga ngenda kutandika kulya ku ssente za 2019 kati kitegeeza we ziri ggwerawo kitegeeza bwe ziri ggwerawo ziyinza kuggwawo 230 mwemeka sirya ku ssente y'olwaleero era ssente yonna kibulamu buno nabiprograms nti accounts weziri sente yonna ekolebwa olwaleero biki yonna egenda direct ku account nti kikuyambako okwo kale ttamuko ku bigere obulamu abweva mugamba life is short buli kimu nettako okwo ku bigere abamu naye wateetagisiza abalala neyeewola abalala olw'okuva kati kyenkugamba twewale nnyo obulamu obw'okufeekinga kyekyokka gwe kasita tambula mu bulamu bwo nga buli lwiyo nti leka kintu kyonna kuba Uganda yayonoonese nti bw'okeera ku makya n'okola ekyo oli ajja kuga nti oyo anoonya comeback bw'okeera ku makya n'okola bwekyo nti oyo yagwa addayo kino bweki ne bweki kwegamba bo tewaliwo mbeera yonna so mbagamba abantu bange mwenna nti gyendi wano ewakaliga wetuli tukola tupreparinga buli kimu kyonna projects zange
nazera zitambula ya mujje mujjanjabe mujje mulabe byonna era nekiri kyenjagadde abantu abasinga obungi baali bankubirako okwo nga bambuuza nti mwami Kimbo waba olitayalinga eddwaliro lyaffe ogenda diggalawo na buli kimu eddwaliro ligenda kusigalawo nategeka kyenkunyonyodde nti nategeka nti kababeere basenga kabeere bakojja kabeere baki webali nti ebintu ebisobola okubeerawo oko neŋŋamba nti atirisiko ekintu kino ono omuntu asobola okukikola nze nensigala ng'omuntu nti okujjako ng'ekintu kiremeredde bwensobola okiyingiramu so eddwaliro ligenda kubeerawo liggule eddwaliro weeriri basenga webali bakojja webali buli kimu kyonna kyonna weekiri mujje mwejjanjabe naye nze ng'omuntu abantu bange mu gw'omukaaga nja kuba mpummula amiina kojja nkokyonkoka akekifuba ke kaliwa kali kabayita zamzam coffee syrup zamzam coffee syrup yes kekifuba kano kengenda okutwalako ako kalungi nnyo era bw'ona akanywa kati ne tujja ne tubeerako oko kano ak'abaami sebo abaami bange bonna era okalaba nti THT for men only yakange wano nti kati bwoba okigenderedde omuntu yenna kino muganda nti kulaki ziwabuddemu bw'okanywa kulaki zonna ziddamu ne zeepanga nkugambye bajja eno obanga asibye yingini obanga ataddemu yingini empya akomako na ankuleeterayo kamu so byonna n'abavubuka nti prostate yagaziwa nkebe gino weeriri eddagala lino twalikolera ddala bulungi nnyo prostate yagaziwa abamu nfuyisafuyisa omanye ekyo bwe kijja kati ku budde ng'obwempewo nga buno olina kulaga nti naafuyisafuyisa abamu kutuyanatuyana yes byonna weebiri ne bwoba otunuulidde abaana baffe ab'obuwala tulina 7 mil body booster kati kano abaana tubaffe abasukaali atawanya nnyo abantu era ko bwoba okategeredde kiikano sukaali ono ebiseera ebisinga obungi abantu omuntu asenako nanywa sukaali n'anomalizingira ddala omukebe guno ogenda okugumalamu abantu bangi nnyo nga diabetic ng'emirembe gyamuggwako abamu nga ne sente azina naye nga talina bulamu so ekyo kyonna weekiri abakyala naddala 7 mil body boost oyo abaana baffe abagadde okuteekako ku weight na buli kimu kati ako combination za mirundi ebiri mulimu kabawala abamu nti njagadde kusulamu okwo ku mubiri njagadde gejjamu okwo ekyo kimu naye ate mulimu n'abaami abaga nti enkumbi efuuse kasimo bano abaana nakozesako okwo ku masturbation system emisuwa gikendedde kati kano okwata bukwasi tuzituguguma n'okayisaako so kajja kubeera nga kakukolera bulungi so bannange yenze kojja Kimbowa tugenda kubeerawo actually era amayanja kyenkusaba nti kati tewaliwo okugamba nti nate mwami Kimbowa kubidde enkubo nedda mbadde nsaba buli lwakusatu abantu baffe tubeere nga tubabulira ngenda kubabuulira mu interview eddako obulamu bwange tusomeseeko okwo ku bantu nti obulamu butandika butya olina kukola otya abamu bakitubuuza nnyo olina kubuuza nagamba nti gwe nga gwe Kimbowa nga kyoyogedde nti okugaggawala so byonna tujja kubanga tubyogera kale tweyanza nnyo tweyanzeege nze Geoffrey Mayanja so bwe tutambudde olunaku olwaleero nga bwe nakugambye nasinzidde wano ku Kojja Kimbowa Herbal Research Center tugezezzaako wano wetutudde wano ye woofiisi kati wetutudde ndabiri okukola renovation ku kisimbe kalina eryesaidia training center ndi mukola renovation na ku partitioninga ligenda kubanga somero kyenkunyonyodde nti no mu retirement tugambe era luli essomero ngenda kuteekawo essomero abantu abagadde okusoma habo fe Mayanja tukuze kyetujja twala nti tukuze tukaddi naye ate tulina okulekawo emijiji emito abaana abagenda okugira ensi eyonoonese tulina okulekawo ko abantu abamu betumanya mbuno omuntu endwadde zeeyongedde na buli kimu yes so ndi mukola training center era nja kubanga mbeerangako ne intake mu gw'omunaana n'ogwokuna mu gw'omunaana n'ogwokuna ng'abazadde baleeta abaana abantu ba bulijjo bajja ne tusoma omuntu n'amanya nti bw'otabula kino na kino n'omuntu abamu okufuna first aid okubeerawo nti n'omuntu omanye nti no bwe mbanga omutwe gunnuma nkozesa ki nakyo okulaba nti no kyo kiweddewo ne kibanga kitambudde kale Kojja katumuleke agenda alaba abalwadde tuguwayizaamuko naye emboozi bye twogedde kakasa nti no gwatulaba olina kyojjeemu ekyenjawulo
era nga bwasuubiza tujja kubeera nga wano tubeko ne byetwogera naye nga byansonga igwe okubako nekyojjamu okulaba nti obulamu butambula. Nze Geoffrey Mayanja Kwembozi Muyugi ate nga ne ku trendi nako kwetuli akkiriza tukusibulire wano lwaleero tukwagaliza kaseera kalungi weeraba.